Oh, now. Program from 7. Sebo Bambeo kunensonga yowe Nze omumbeda Helen Namtamba Nayobwe nzalibwa Muzeyi Magumba George Nalongo Ombas Park. Bulungi no mukwano gwange. Oyo mukwano gwaimwe buli omujja yankubira kwa kasimu ati ndi wano ne mugoya wano ne speaker. Okay. Ndi munamateeka omutendeke nasomera ku Indocha. Wanewe ife wano. Era tichanga gwendukira twalina omuyindi ne teacher Kagoya. Then nasomera ku college. Nasomera ayitanga ni teacher waife gwe bayitanga Blackboard. Twabanga ni headmaster waife nga bamweta Musana. Namuwulira. So ba OPs ne ba OGs n'abangi. Aye banzalira mu Bugiri Hospital. Nakulira nze nayavu natandika okwavulira wano ku Owadam. Ewa kuikona wano. Oidi mwe twogera Owadam timwidi abakaida mu Bugiri. So kyova obona nenda ino okwogera nti nze nayavulira nga Owadam. Okay. Aye mwe mweta ku Jobless. Ngova wali busanzi waide Owadam. Nze mama we yali ajanga mu katalo baba. Yani kange Owadam. Nayavulira omwo mbiko mu vidro omwo. Wali ngejuka ife twakulira Owadam awo. Okay. Munduka awo Dengoye. Okay. Kaka ali kuire enuma jali ere. So ife tuli baana bazaale ba Bugiri wetukulire mutuwangalire. Okay. Bugiri made me and I'm proud of Bugiri. Abantu benkola nabo banjino between abo mu Kalulu. Ba team President Museveni. Okay. Ekitulese olwaleero n'okusaba akalulu ka President Museveni. Okay. Mu banamawulire. Ifa abanamawulire. Abanamawulire mufunye ino amakulu getutambwire nga tukobya n'okusaba akalulu. Aye nga ezira basaba mu kalulu ate nga imwe abanamawulire. Era guno n'ogusoose mama Ellen. Abanamawulire mwina eidembe erironda. Okay. Omuntu gwe mwenda. Ate abanamawulire mwina eddoboozi. So twakikoze ndooza mwawulire twasookera eddinda leero tubeere Kamuli twayira eddinda kabiri twayira Emayuge twayire Namayingo. So tuli wano ate we tuva wano tuli kujja Iganga. Okay. Twidye okubasiima ekisooka nti abanamawulire aba Eastern Voice mukoze omulimu omulungi ino okuba nga mutumbula ebirungi bya NRM
n'okuba nti mukobera abantu amazima. Eastern Voice ebeera ensaala eno mu kutumbula ebyenkulaakulana bya NRM. So abanamawulire twidde okubasaba akalulu ka President Museveni abandi bwe banayida kweda abakobera okusiima kwaife we kubeire. Ate bakuba nti akusaba gwowa. So twidde kusaba abanamawulire mutulondere President nga 15. Ekyokubiri twidde okusaba abanamawulire ba Eastern Voice nti mukobere abawuliriza ba Eastern Voice balonde President Museveni kubanga n'ow'ensonga naidde otukolera bye tubwine kwayongereku. Ekindi okubasaba otegeeza abantu nti okulonda kwidda kuba kwa mazima na bwenkanya. Ekindi okubategeeza otegeeza abatuwuliriza ba Eastern Voice nti abantu bajje balonde nga bagumu. Wajja kubaawo okwerinda, wajja kubaawo obukuumi, wajja kubaawo emirembe. Ekindi ndidde kusaba abanamawulire ba Eastern Voice nti bakubirize bamaama baife ne badaada abakaire n'abali ku obukosefu bayide balonde nga bukaali bamala okulonda bayire eka bafumbe n'emmere bamala n'okulya kamere bayide babala akalulu. Ekindi twidde okubasiima n'okubasaba mutegeeze abantu baife mukobere abantu baife abawuliriza Eastern Voice ebirungi bya NRM. Ekisembayo ndidye okusaba ba Eastern Voice batuuse obubaka bwa Mama Kadaga. Mama Kadaga yali ku live kumpewo wano. Bankubye ati abantu bayida naawo wansi nga bayidde mulamusaako nga balowooza ati ali wano ate nga mwali mugemeire amaloboozi dinda. So Mama Kadaga antumye batuuseeku obubaka bwe nti ali basaba n'obuwemboofu mulonde President Museveni asobole okutuukiriza ebikaali kuwaayo ebya Busoga. Mama Kadaga abasabye nti nga 15 omwezi ogwa January muwuuni kunkyo mujje mulonde President omuzeeyi ow'enkofiira n'akabonero akasooka ak'okubiri baasi mumulonde mumwize mu buyinza maama asobole okujja yeena okubagaininga ebya Busoga tusobole obifuna mu bulambulukufu byabo apatanire Busoga nga wazira kye batukosa. Abaana Bukooli muzeeyi Mama Kadaga we yamusaba okulongoosa ensonga ed'enanda muzeeyi yagobako abasirikale bagolola. Sawadde n'abasirikale bazira kuyakoba yafulumya executive order yakoba ati abasirikale bave ku nanda abadubi n'abavubi beene beekolemu omulimo. Then n'ekindi kyali kya bikaado. Maama yamukobera ati ebikaado abantu bali kufa. Ido leero bbeeyi ekyuka ne kulula ebbeeyi baagitaawo yenkalakayira $12.5 baataawo ne bridges buli wamu diriwo abantu bakabonaabona kutambula kujja kupimira wano ne wali. Ensonga da bodaboda maama yadoogerera ku wane Bukooli ku district nga muzeeyi aliwo. Muzeeyi yasindika ebitongole bye ebikola okuteekateeka ebibiina so bajabibwa era muzeeyi Musobya owaba bodaboda akiidi wano. Ensonga da bageto President yadikola ku abaana yabawa sente emiliyoni 10 era that is round 1. Ai round 2 sente dirikola ki obuwumbi 8 na kalala obwina okutereeza eddwaliro lyaife eryo lituuke ku semi-referral status. Edo sente dafuluma era nenda okwebaza Chairman Mulumba nti yataawo ina amaani mangi. Abantu kye batayidde nti Chairman Mulumba atera okumitinga omukulembeze w'eiwanga ate iroboozi enene. N'ekindi ntwala omukisa guno okwebaza His Excellence okwingira mu nsonga da Mulumba edaaliwo. President Mweneriina neyingira mu nsonga da Mulumba de baali bamukatiiseeku yadimaliriza engeri yonka eya Bukooli okusasula mu President Museveni okutoolawo entiisa n'okutengeeta okwaliwo
n'okuwa president akalulu. So bana bukuulinze nga muwala waimwe mwebale kunenda mwebale kunesiga ndibasaba akalulu kano nganze namutamba Helen akola ni President Museveni akola n'obwakyabazinga bwa Busoga nga leader waimwe ndibasaba n'obwemboefu nga 15 abanamawulire muje mulonde Muzeeyi. Ndisaba abawutuliza baife muje mulonde Muzeeyi. Ekyenswiso kyenenda okuswikamu nti nze ndi muzaale wa wano Bugiri wenaabanga eronze Muzeeyi n'asuukuluma twidda kujaganya nga Bugiri nenda okubasiima nti mwebale kutwenda mwebale kuwagira Muzeeyi mwebale na buwagizi bwamu. Nina abantu bange banjaawo Enkuusi betunona n'abakalulu nina abantu bange abagaba t-shirt da Muzeeyi abo betutambula nabo district pa district. Aye nina bano babeta ba foot soldier abo bazamboroto abo bazomboroto ayinza okuba ina wansawo. Aye nina piripiri oyo besu eri oyo n'aba ni Muhammad n'aba ni n'abakyala bange ba Sanyu ba Shakira ba Haji Sima abo abantu bange abakoze omulimu gw'amaani. Waliwo chairman owena Luwerere Siraji gwebeta Abiriga bakoze omulimu babyanfuna then ba Anko Palala oidi ba Musenero bakojja bange. So bakoze omulimu gw'amaani. Ba chairperson zibona municipality twabawaayo ku akasiimo bawa abakaire nendo bakakasa nti nkaleeta ate ebintu byonna president byampeire obituusa. So n'akasiimo president kankobye ndidde mbasiime basiime. Perano ndikubiriza abavubuka baife bewale obutabanguko n'okutiisibwatiisibwa. Badaada muje mulonde batukobye nti abalondesa batukobye nti badaada olutuuka ku polling station tojasimba layini obitawo bitewaja walonda. Omuntu aliko obukosefu tojasimba layini obitawo bitewaja walonda. Bamama muje mulonde mwireka mufumba emmere. So wazira muntu abali okulonda President Museveni kyamukisa nti weno idda kuwaya nti Omuzeeyi w'emyaka 8 namuwa akalulu ak'obukaire. Ate imwe abakaire munaimwe mwide mulonde mukaire munaimwe. Abavubuka ndibasaba abeebukooli okusingirira ate namunkubira esimu nti ate ow'ekitiibwa ate omumbeda ate bansibyeko nze obeire okolaki ati mbeere nkubateke eri abankubira ebiseera bire banenaze bange bamusiraamu abenda Luwerere awo Bamedi musiraamu babasiba kuku election ere yawa aye ninze nabatoolayo aye nga bali mukukuba mugeri. So tiri kwenda saawa dino twiremu ebyo mu byewale ezira muntu aba abalimbe ntutuje tulwane saawa dino ensonga eriwo yakulondayo weeri Kaguta Museveni ku 15 January wetumalirizawo ife tujje tukyamene Muzeeyi tumukobe nti ayi bino bikalikuwa tukalifunayo factory ditolayo bubula bwa mirimu Bugiri. Muzeeyi tuli kwendayo okwamalwaliro 2 Muzeeyi tuli kwendayo okw'emirimu gy'abaana abaasoma bino ni bino banawe tunaabayo baana mutamba abawera twidde asobola okusanusa abantu baife. Yes, sebo. Kale toyanziza